Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyogero kubira nga tebabuza ko Fad Pro UG. Of course manyingidewo ne updates kubitambula mu ggwanga ly'etu Uganda ne bweru w'eggwanga video abera nga tontereka kigawo likinga ate sharingirako abalabana balabira okudungu nyogero kubira nga tembatumira Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen awo nawona muri banji nyoka asubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana kakati amawulire agengere kubira nga tetandika nago. It's very good news. Ananki wagatandike nti omwimbi wa gospel amanyikidwa nga Baby Gloria finally mukama katonda yamaze nakimukolera era nga Baby Gloria amawulire agaliwo sawa eno asuubirwa okubeera nga ate munange agenda muleba omwezi ndoza gujja kubeera nga gwa kubiri bwembaze ndoza gujja kubeera gwa kubiri omwaka ogujja ajja kubeera nga ate munange agenda muleba okubeera nga ate afuna abaana be abasookera ddala lwaki mbayise baana be. Baby Gloria olunaku olw'ejjo yatwaliddwa mu sikaani era nga munange byavuddeyo yakonfamigiddwa munaye nti ali lubuto ate olubuto lwayina lwabalongo so mberegate mujaguza naye Baby Gloria kubanga mukama katonda yamaze ekintu nakimukolera yakamala okubeera nga tamaliriza okusoma ate bwe yavudde mu kusoma okubeera nga ate agenda direct wali neyefunirayo omusajja w'emyaka gye nabeera nga tamukuba embaga kakatino mukama katonda yasazeewo nabeera nga ate akimukooneramu nabeera nga ate munange amuwa zadde ate zadde lyamuwadde balongo so Baby Gloria omwaka ogujja nga gutandikaawo mpozi nga wanaabawo enkyukakyuka naye nga Baby Gloria asuubira okubeera nga temunange azaala either mu mwezi ogwokubiri ogwokusatu oba omwezi ogwokuna ajja kubeera nga temunange agenda muleeba azaale abaana babasooka so byebyo ne bigenda mu maaso side zeeyo ewa Baby Gloria era ngenda kubeera nga tebaterawo n'obutambi awo mu maaso mubeere nga temulaba embeera nga bwegenda mu maaso side zeeyo ewa Baby Gloria mu bufumbo bwalimu onono Baby Gloria tuyina history nze naye era nga okay waliwo embeera naye okay awukiriza omusajja muno waba kusinza of course okiriza nobeera nga temunange ekintu okireka nekibeera nga tekitambula nga bwe kiri so Baby Gloria sikuinako obuzibu nkuyezayeza n'omwami wo olw'ebyo byewasodde okubeera nga temunange otuukako we nabakujeeyo ngenda kubeera nga tekutwalako ne mu nsonga za chicken recently waliwo obutambi wasodde okubeera nga tebuvaayo era ng'obutambi buno mwabaddemu abavubuka bano babiri babadde bali mu kubeera nga te bakola ekikolwa eky'omukwano musajja na musajja era nga ensonga zikutte wansi ne waggulu ngenda kubeera nga tembatirawo embeera nga bweri ssaawa eno ne busobola okubeera nga temulaba nga bwe bitambula side zeeyo naye nga nkujjukiza Ashraf musomi wa dduwa waali nnyo ajja kubeera nga takulombera edduwa nawe obulamu bujja kubeera nga tebukuterera bulungi nnyo malidadi sana ku namba z'essimu eziyitawo wansi awo ku bustika kabeera nga tembatirawo ensonga zino nkomawo n'obutambi obulala bungi nnyo temuvaawo. Show you the balcony. That's my man. That's my husband. My husband. Hey, babe. Good, how are you? Morning. So those are some of my gifts. Kama kumu mukisa. Amen. I should say something. I don't know what people get for their future husbands in this session, but I'm so big on sense. I should say something. I don't know what people get for their future husbands in this session, but I'm so big on sense. Eddogo lyalemeredde abantu kati basazeewo okuwa bubi bannaabwe obutwa. By the way, you guys be very careful these days. Abantu tebakyaloga nga bwe twali tulowooza. People are poisoning us to kill us. Oba omuntu akuwa obutwa ne bukubonyaabonya ne bukuyuzaayoza omubiri ne bukuyuzaayoza munda ebyenda n'obeerawo n'owejjanjaba ne bukumalako ssente simanyi oba mwalabye abantu abali mu mbeera bwe ziri but they are very many. And by the way, abantu bazenga batugamba bampadde obutwa nga ffe tuwoza mmira eddagala nawo bwe kiba tekinatuuka ku muntu ali close to you oba kuggwe you want to tell people bagende bamira eddagala but that is the thing. People are really poisoning bannaabwe. Story time. Kakati
somebody I know tells me a story of bali ku company nga bagenda kusimanya promotion party wabichinga bagenda ba promotinga. So party etandika, first they ate food and then they started promoting them. Kati somebody wanted to manya to poison ye bali bagala okukola ki okupoisoninga. Kati akimanya atya mbu yegwe bali bagala okupoisoninga. Bajjula enva ezasooka abantu abaaliwo ne basooka bajjula enva. Kati ye yali agenze for short call. Abantu abasooka Ruto yasooka netandika okulya. Kati ye enva ze zazisigaddewo kubanga naye yali kwabo abaali bagenda okulya at that moment. Agenda okumawo ng'enva ze zikutte essavu n'azizaamu mu dishes omanye za catering. Wabeerayo awo obuliro bwe bateekayo wansi okusigala nga ziwoominga enva ziri warmed. Munnange ng'azzaamu ng'atabulamu ng'addamu nga yeeteera ku enva ku suwaani ng'agenda akola ki atandika okulya. Ne banne abaddirira nabo ne bajja ne bajjula enva ne batandika okulya. And then the promotion thing went on. Yomu namala ne badda ewaka. Buli yalya ku nveezo yakeerera mu ddwaliro bonna. Abasinga basuula mu ddwaliro, abalala bakeerera mu ddwaliro. Within a period of 3 days, bana bali bafudde. So far, yangambe 7 people have died. It is a big company, of course. Mujagamba nga bino tetubuulira mawulire biki ebintu byemuwulira mu mawulire just muwulira bya kisiru, bintu ebiri light. Naye ebintu ebiri serious musobola biraba mu mawulire. Company betuukiddwa abeezizibu ng'ekyo n'erinnya ly'okuprotecting lwaki babafulumiza amawulire nga basobola ogasiriikirira. Munnange abaana obutwa bubatuusizaayo. Ekyewuunyisa bannaabwe waffa omu ku omu. Oluusi babiri. Obutwa bwe babawa oba okitegeera bukusiiwuula n'otandika okukunkumuka ng'obunga. Walabeko omuntu akunkumuka nga walabeko omutwe gulimu deads oba situka. Kati the way omuntu bw'okwata ku skin bw'oti n'ojjamu deads nga zigira bwe ziti. N'abo abantu bwe babadde. They have darkened. Baddugala. Bakunkumuka ng'obuwunga. People, corporate people, bomanyi abali balabika obulungi, people that work in good companies that pay well. Bannange n'olaba ku baana. Kati omwana oyo ayeewuunya n'agamba negwe olaba obutwa bwe namikisinga bumikisinzi. Kuba ye kyalowooza cause from oye n'abalala balya ku nveezo bonna. Kuba ye kyalowooza n'agamba nti kireka obutwa bwali bwange nzeka. Ne n'agamba nti olaba obutwa bwe namikisinga obumikisinzi bututuusiza ku kino. Olonze bwayise bwakunzitirawo immediately. Kakati baganda bange ndoza n'ebisitole mubiwulira nnyo mwalabye muwala gwe basse ku birthday ye. Ebisitole mubiwulira nnyo. People tebakyakiririza mu ddogo. Abantu bamanyi nti okugenda mu ssabo kibi nnyo, oba bakimanyi nti ebintu by'essabo singa bigaana okukwata goba obisindikidde bikuddira. So essabo n'okusamira n'okuloga biriko consequences. Kati baddukidde ku kintu ekyangu ekikutwala immediately. People are going to poison you. Obuzibu titomanyi ani agenda okupoisoninga. Tomanyi butya bwagenda kupoisoninga. Because at that moment obeera olaba nga muliwo abantu bangi. Kati obeera ogawa kati obutwa babumpisirizeewa. Baali bamuse tamanyi ani yateeka obutwa mu mmere. Oba okitegeera. Baali bamuse yekka. Ekirungi nti kati ate ye akyasurvivinga ate akyaliwo akyali mulamu. Naye nga banne abalala bagenda bafa omu ku omu. Trust me, this is a big company. They have taken them to Kenya. They have tried doctors ab'ensi zonna babaleetera amadagala obutwa bugaanye. Obutwa bugaanye abaana balumizibwa obulamu bugenda ate nga babuwulira. Be careful, service providers. Ojja genda okola awantu nga mu family balinamu issues baka function nga company balinamu issues naki gojjule obwemmere mugirekawo fwa mugiwa abantu bajejjulire fwa. Omuntu akwata obutwa buteeke mu mmere nga tewali kamera ebakutte nga the issue can't be explained. You will be answerable. You will be accountable for whatever will happen. Mubeere careful. Obutwa bwefudde obutwa. Abantu obutwa kati babufulidde the next thing.
obutwa kati bwe bu next thing kati ate simanyi I don't know who is distributing obutwa nkugambye oli akuwa obutwa ne bukuye ne bubeera worse than cancer or sirimu kale oli omubi ai gwe n'olaba omwana bw'afaanana oddakeninga n'obanga eyafedda then n'otandika kususumbuka lususu mubeere bulungi mweraba be careful ensi yataamye abantu bayonoonekedde ddala basebo ne bannyabo omulenzi oyo ali waggulu mumulaba bamuyita chicken muludde ebbanga nga mumbuuza mama wa chicken omutuufu yaani keno ke kaseera akatuufu mbabulire mama wa chicken omutuufu amannya g'oyo chicken ye Katongole yeddira nte amannya ge ye Katongole yeddira nte mama w'omutuufu olwaleero njagala mubabuulire kubanga bangi muli eyo temumanyi mama we mutuufu mugamba oba yenze oba mukyala mulala oba yaani mwenna temumanyi mama we mutuufu ekituufu muntaaginze message ne muzinsindikira video wazirabye omwana yatuyiyeemu video biki byonna ne mubintaaginga kati ekiseera kino olw'okuba muntaaginze nga muŋŋamba ebintu bingi kambabulire mama w'omutuufu mama wa chicken omutuufu mwenna abatamumanyi olwaleero gano gembabulira ge mazima temuyina muntu walala we mugenda gajja kyekiseera njasa ebyama era olwaleero ekyama kigenda kuvaayo okumanya ekituufu ani azaala omwana oyo mama w'omutuufu nkoye nange okubeera nga mumbuuza ani amuzaala kati kamubabuulire mwenna mumutegeere okuva n'olwaleero njagala mukimanye nti mama wa chicken omutuufu yenze nkitegedde mama wa chicken omutuufu yenze ne bwe munaamuteekako video kanaana ne bwe munaamuwayiriza emirundi emeka chicken nze muzaala ate siriva ku side ye ne bwe munaakola AI ne bwe munaambuuza nti video wazirabye ne munsindikira zi message ne muŋŋamba twagala kusindikira bu video mumbuuza video wazirabye nazirabye mubadde muteesaaki nazirabye mubadde muteesaaki nze muzaala chicken kati njagala okutegeeza mwenna abali eyo abatuula ne mupangapanga bu video bwammwe ne mubuteeka ku chicken kubanga mwagala omwonoonera erinnya njagala okubategeeza nti oli omwana omukisa ogugwe yazaalibwa nagwo ekirala njagala okubagamba nti omuntu amukkiririzaamu ajja kusigala nga amukkiririzaamu mukoze buli kintu ne mukimalayo musigazaayo eki kyakutugamba nti chicken yasse omuntu ne buli kintu mukikoze video muzikuŋŋaanyiza buli muntu amwefaananyiriza mumuleese ne mumuteekako buli wantu waali wonna wali kwegamba wonna wali network esobola okutambuza amawulire ne muteekayo video ez'obulimba njagala okubabuulira nti chicken ne bwe munaamukolera video kanaana ne bwe munaamuvuma oli omukisa yazaalibwa nagwo ekirala yenze muzaala ate siriva ku sayidi ye njagala okubategeeza omukisa namuzaala nagwo omwana talina nakyalina kiri awo si yalina sente nnyingi naye abalumya omutwe omwana owa bbiri ebiri yabalumya omutwe n'osanga n'omuntu ow'obuvunaanyizibwa ng'ali ku mwana owa bbiri ebiri ng'ali ku mwana tasoose na kwetegereza video oba video ze boogera zize yaali ku mwana ayogera waliwo wano omuyimbi era gwe baawayiriza mb'olw'okuba oli ayina tinti n'oli ayina tinti mbu bonna be bamu bagenda okukinoonyereza okizuula nga teyaliye ate basirikirayo eyo omwana mwamwezingako wano ku bintu by'e Rwanda ne mwemwezingako nga mwagala omuliisa engo paka lwe byaggwa n'akiyitamu ne kinajja kiyitamu bividiyo byo mwabipanze ate mumala obbipanga ate ne muntaagingamu kati olwo nga muntaagingamu mbu nkole ntya yenze muzaala
mwazintaginzeemu era ne muzinsindikira era ne munkubira amasimu nga mwagala nzirabe nazirabye mubadde muteesa ki inza atamanyi gye nsangibwa Nakasero California Plaza edduuka liri B04 edduuka liri B04 era ayagala okujja okumpagira jangu Nakasero ntunda toilets ntunda shower ntunda jacuzzi ntunda shower cabin ntunda water heater ntunda fitting asoka mbisenge ntunda obujji bw'ebinaabiro ntunda instant water heater ne toilets ntunda ebyo nsangibwa wa Nakasero California Plaza edduuka liri B04 bannange omwana lwaki temumuvaako omwana wa bbiri ebiri yabalumya omutwe nosanga ne bano abeefuula nti mikwano gye nga batudde ku internet bamudiskasingako njagala obbategeeza abatukkiririzaamu era abakkiririza mu chicken bajja kusigala nga bamukkiririzaamu era abamwagala bajja sigala nga bamwagala 10 terikyawoomu ate oliwa ayina omukisa gwe mwabamuwalana abayiya bu video ne mbuteekayo mbalayiriro w'omukisa gwe aba mukisa gwe era abaagala chicken asangibwa Najjeera Bulabira Road 1 mugende muwagire ku Fantastic Massage Spa abamwagala era abamukkiririzaamu abamanyi nti ezo video ze baapanze sizize abamanyi nti abataddeyo video ezo nga baagala okukuba chicken bambi mbasaasidde oli omukisa omwana yazaalibwa nagwo ate nze muzaala siriva ku sayidi ye ne bwe muli kwata ebivumo byonna bye mulina ovuma chicken ne mubivuma nze ndi ready kuba nze yamuzaala mwana wange wa 9 wa 2 ejo 2 era buli muntu yenna anoonya maama we tonoonyeza walala jangu California Plaza edduuka liri B04 wobo nnoonyeza ne ku mukutu gwange guno baguyita malinanku gweteekamu malinanku ntaaginga mu buli video ye gy'owulira gy'oyagala ndabe yenzo wa malinanku California Plaza edduuka liri B04 omwana mumukoze bintu kati nno mwaba internet mulaba bino ebya video n'ebyalwanako obulwanyi bwati ebimutuukako straight ebimutomera straight byebisinga obungi naye era biyitamu ekyerwanda yakiyitamu nekinajja mmala akiyitemu kwegamba mmwe temubeerako kaawo ne muwulira nga mwagala omuntu abeere n'emirembe mwagala buli kaseera mbeere nga mumuliko baaba omulimu mukoze munene nange okuntaaginga mwakoze kyamaanyi n'amasimu abamu ne mugakwata ne mugankubira ne video ne muzinsindikira nazirabye mubadde muteesa ki era mubadde mugamba ki nze mbagambye video zonna muzikole mumuwayirize ne bwe mulikeera ku makya ne muga nti chicken yasse omuntu siriva ku sayidi ye nze simayina kyemufa omuntu gwe mulwana babagamba nti yayina sente za Uganda oba babaga nti yayina sente za Uganda kati gwe omuntu n'ofuna obudde n'otuula eyo noga kati leero kambayiwemu kano ka video ka chicken kwegana okasetinga bulungi nnyo n'okayiya n'okakwata n'okateekayo ofaaki ate nno munnanga ababikola tubamanyi naye olw'okuba tetulina budde bwabwe era tubatunulira ne tubalaba nga bafeeriya y'ensonga lwaki tetubafaako naye nga ate tubamanyi ne bagundi mweddeko njagala okwongera okubategeeza nti omukisa gw'oli omwana yazaalibwa nagwo n'okubajjukiza nti nze muzaala siri mwegaana ne bwe kiriba ki kati gwe n'ofutuuka n'ofuna obudde n'olyoka ogamba mugezezzaako omwagala omukakaatikako ebintu byammwe ebyo tabikola ate talibikola nziramu obbakakasa nti mugezezzaako nnyo omwagala omumuteekako ebintu byammwe ebyo tabikola ate era talibikola ne bwe mulikola mutya
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.